Butogera abantu abalina amaloboozi amanene nga wayogera ensi ewulira. Bobi Wine ali mu kifo kya kusatu. Essaawa zitukize tugaane Bobi Wine yakulira ebyobufuzi bye Uganda byonna. Essaawa zino yaliko. Katonda yeetegereza ensi eno gye bayita Uganda. Era Katonda ali mu kuteekateeka muntu agenda kutwala Uganda mu maaso. Okujjako nga Munnayuganda akedde kumanyira agamanyi enough is enough. Kaakati terigenda kukola fenna twegwe mu Kampala twagala bukulembeze bupya. Museveni oyinza okusanga mulimu n'abantu nga 10 abamusabira naye ng'essala z'abantu abo Katonda aziwa respect. Katonda nga nti ensi Uganda yeetaaga omukulembeze omupya bati abagirimu beetegefu okubeera n'omukulembeze oyo omupya. Katonda jasa kyatubonereza ngaffe Abanayuganda nti tusinza nnyo abantu okusinga ye. Nebina ebigenda mu maaso Katonda agamba nti Museveni tagenda kuzuukuka olunaku lw'enkya. Kisoboka. Sinenya President Museveni nganze even if mpagira Kyagulanyi Sentamu naye sinenya Museveni. Katonda alina ensonga ze lwaki ziriwezi. Goyinza gandi no Katonda Museveni amuleseewo because Museveni atulugunyiza nnyo abantu naye nga Museveni amuyambako kuteekateeka ensi gy'ayagala. Katonda alaba Museveni ensobi z'akola. Nina atunya ensobi zino mu myaka 10 ezijja mazinza kunta zisinza kutaasa zitya Uganda. Okay, mbabuuzaako abeekuumira ku media n'embebaza emirimu gyonna gye mukola mu mawanga ge musinziramu. Mbatumirako mwena be tuyita abakaddama house manager n'embebaza emirimu mingi gye mukola. Mwale kwagala Jacob omuga nti Jacob alina ebigambo ebibazaamu amaanyi ne ŋŋamba sebo ebigambo bye bizaamu abantu amaanyi ne ŋŋamba nti kisa kya Katonda. Nja kutumirako abantu be US awo ntumireko abantu b'e Bungereza Richmond promotion kutumiddeko Richmond yakutumiddeko ategeke ndo kutumiddeko Richmond kansubire nti oli bulungi nnyo ne Ruth Ngabire Mary Ngabire Manyanga naye nkutumiddeko bikisu mwanti otegeke endongo ngoli mitala wa mayanja. Big up on yourself. Richmond simanyi Richmond simanyi ne Mary Ngabire bali supposed kuntwala naye mama ebintu bya bitegerekeka ali wano mu Uganda mumutuleeteko twogereko naye atwaleko ku ndongo naffe ali munaye tukole ki ngenda kunonyanga mulabyeko inshallah tusobole okuba twogera ebigambo kale tubatumiddeko mwena abantu abakolere Dubai alabyeko Tamale Junior ne Donizera nga birthday batwala speed Dubai awo mbaga mweyagale walabyeko ku Tamale ne Donizera bali Dubai bajaguza mazaali ga Donizera ewunya omanyi Donizera ava machinde sabagabo ate nkuze ne Donizera ye mukazi ayagala okukola ebimusanyusa era kiba kintu kiteekebwa kusanyusa kabe ebitundu byakyama kabe mubiri gwe kabe kiki akikola n'asanyuka because enkya tetuliiwo okitegeera okuleka sente zono zirekera omuntu atamanyi ng'ekyo wazifunamu atamanyi nakutuyana so Donizera big up on yourself weesanyuse ng'okyali mulamu abaana bo bawa obudde ng'okyali mulamu because danka nteri kisinga kuluma ku nsi kuleeta mu ddiro ng'omaze kufa abantu babeera waawo naye olumala okeera ku makya okuteeka wali mwana ndaani awo batini nnyo abaddamu okukeera ku makya okujjukira ku baana bo abamu babafuna na bakazi baabwe. Nze nina omwana gwe ndi mu kusondera obuyambi yajjamu olubuto nga olubuto taata we yafa ne maama mu accident kati ow'ekika omu ku w'ekika kojjaawe naye yamukola ki omulabirira n'amutwala ewaka. Mukazi we ali Dubai eyo mu nsi z'Ebuwarabu yali mukola ki kunoonya majja kati omuwala abadde asoma dde omwami yakomawo n'amuggyako embeera yo gwasooka n'atandika omukozesa n'afuna olubuto kati mu kufuna olubuto ne bamutwala okugyamu olubuto gye yatuukidde ng'olubuto bamaze ddujjamu kati nanoonya ku rediyo n'agendayo nga tisiriiyo najja ebunamwaya nga atulukuka akyavaamu n'omusaayi. So bw'obanga essaawa zino olina omwana w'omuwala kabe mwana mulenzi mwagale nnyo baganda bo bonna abantu ab'oku nsi kuno baagala abaana bo ng'okyali mulamu. Olunaku w'ossa omukka gwo ogw'enkomerero teri agenda kukwagalira mwana nga gwe weeyagala. Obudde bw'omala ku WhatsApp ku TikTok obudde bw'omala ku group obudde bw'omala eyo mu Buwarabu ng'olivinga life yo funayo akadde oyogereko n'omwana gwe waleka mu Uganda
kubanga abantu bangi nnyo balesa abaana baabwe mu Uganda bagenda okukomawo ng'abaana bafuuka bakyala, ng'abaana bafuuka bazadde, ng'abaana bayonooneka. Wakadde abaana bo yamani. Nga tunaba kuva Dubai munsi z'Obuwalabu waliwo ketwalabye nga waliwo Omuwalabu yatomera omuntu. Yatomera Muwalabu munne bamala mutomera. Kati bwe bagusalidde oyo w'Obuwalabu watya nze Duncan agenza okubayo okubi ekyera. Kati no firimu eri nti balese buli kimu eky'obugagga. Buli kimu eky'obugagga bakireese nga beegayira famire omwana waabwe baleme mutta. Ne baleeta ssente enkalu ne bagamba nedda ssebo. Eyasalira yamutomedde kufa naye akole ki? Omanyi Uganda tulina nnyo ekyejjo mu bintu bingi. Bw'ogenda mu ensi ez'enjawulo zirina amateeka agakugira abannansi okukola ebintu ebimu. Ensi yaffe eringa nga Amerika buli asanga kyakola. Ne mulimu ensi ezimu nga tokkirizibwa na kuwuliza music mugwira. Kim Jong bikoze bitya yateekawo etteeka teri kuwuliriza music ava mu nsi endala, teri kulaba bintu biva mu nsi ndala, olina kulaba ebyewammwe. Okitegeera kati gweteeberezaamu Omuwalabu yatomedde Muwalabu munne ne bamusalira ogw'okufa, famire ne zivaayo ne zeegayirira ne baleeta ssere ne baleeta ebyobugagga ne bagamba nedda ssebo teriyo sente zimugera tuwa zisobola kuzzawo omwana waffe bw'abanga yamusse kufa naye agende gy'ali mu butali bugenderera. Kati ekibuzo kiri nti ky'obuzizza Omunnayuganda yava wano n'agenda eBuwalabu okunoonya ssente, n'adda ku TikTok n'adda ku Facebook ng'obudde bwonna buwa social media n'agana okuwa contract y'ekitiibwa. Omwana w'Omulabu n'ava ku kalina n'agwa, oba omwana w'Omulabu ne omuliro ne gumwokya, oba omwana w'Omulabu n'atukibwako ekintu kyonna. Bannyinaffe bagenda mu nsi z'Ebuwalabu eyo ne beerabira kiki kyabatwalayo. Duncan tufiiridde Baganda baffe, tufiiridde bannyinaze, tufiiridde basajja bannaffe mu nsi z'Ebuwalabu eyo. Naye ng'obuzibu buli nti bava ku kyabatwala ne bafokasinga ku kintu ekirala. Okedde ku makyo linnya ennyonyi, ogenze ne feelings zo ne libido ya sex ogenze naye Ebuwalabu. Yes, oyina byonna byonna love feeling byonna family bireka ku airport, genda malako contract yo. Bw'ogaana okukola ekyo naye bajja kukera ku makyo bakuteeka kalabba oba oyagala oba toyagala. Mulimu family nnungi nga zo nnungi. Kankunyumizeko story. Bino byenzize ndaba byenzize nyamba abantu ntegedde ekintu ekiyitibwa ensi. Omukazi yava wano n'agenda mu nsi z'Ebuwalabu eyo n'agenda mu maka nga galimu abaana bana ne taata omu ne jjajja omu ne maama. Naye ng'ekyewuunyisa mu bbanga lyamalayo bonna bamukozesanga n'afuna olubuto. Taata yamukozesanga abaana ne bamukozesa n'afuna olubuto ne yeesiba n'asiba olubuto okuva ku mwezi ogusooka naye nga bamukozesa akyali na lubuto. N'ajja asaba omukazi ti njagala kuddayo waka, njagala kuddayo waka, mama wange mulwadde. N'amugamba akupaka ku ntaka ngeweddeko. N'asaba njagala kuddayoko mwana wange, n'amulaga ekifaananyi yakijja ku Facebook okwo n'akimulaga omwana wange yafunye obuzibu gwe nina mu nsi olwokubanga mukazi muzadde. N'amukkiriza naye ng'asibye olubuto okuva ku mwezi ogusooka paka ku myezi 7. We yatuuka Entebbe yata olubuto n'akaba amaziga g'aterekedde emyezi 7. Era we yatuuka Entebbe ekintu kyokka kye yasooka okulowoozaako mu bulamu bwe kunoonya Jacob. Gwawulaba ku TikTok obuntu bwe butambula, yajja n'akabira mu studio za Dembaawo ng'akamba kintu kimu kyokka kyokka, n'agamba omwana ngenda muzaala batata be gye bali, naye Jacob ensi y'Ebuwalabu si buli muntu yenna nti asaana ogendayo. Omukazi yazaala omwana n'ategera ku buli ekintu ekyewuunyisa nga Katonda yatonda ebintu, buli muntu alina engeri gye yamugabiriramu mu ngeri y'enjawulo. Omukazi oli maama wali abaana yategeera ninaasirika busirisi, najja ne mu Uganda muno n'amitinga omuwala n'amuwa miliyoni ebyo 2.
namugamba omwana ofa n'omwana wo saagala sikulabangako ng'oyogera ku kintu kyonna wadde n'ekyo zino sente zikuleetedde because ndi mukazi otandika obulamu bwo miliyoni ebyo obulamu bw'abaganda baffe abali mu nsi z'Ebwarabu bwe batambuliramu bwe bamanyira batuuka okweyita abeeyo abaayo aba bafuniddeyo n'embuto ne bazalira nayo oba mu kiyumba oba kiki ne bamuweza certificate okuva eno wali ku nasa ne bagimuweza nti mufumbo yajja n'olubuto nga tageze mu kiyumba jesi bano abagendayo okukolayo avuddeyo n'agera mu kino asanga Duncan ali eyo namugaa Duncan ne batandika laavu netandika okubeera bombiriri waliyo n'omulala yakwata nga omubeera ku kyalo nokwata jangu tukole nkufunira omulimu yamutwala munayuganda munne namutwala natandika omufuula sextoy ye natandika omufuula slave amugyeko passport munayuganda munne bakoze bonna naye nga ekintu kyere bulijjo omuwala yamulumyanga ng'ali mu Uganda weyajja ngawakajagala mulimu naye nga jangu yakalakatanga oli nga wamugulira obukerenda obulemesa okuzaala nga wakalakata nga wamugalira mu nyumba nga takola nga ne passport yagitute munayuganda waliyo n'abalala abakujja naga tugera ogakola mu restaurant kumbogera kubeera malaaya kati omunayuganda womusanga nga wabweru ku 100 osanga banayuganda 10 abalina omutima omulungi banayuganda bangi nnyo bakoze banayuganda bannaabwe ebintu ebibi nokola munayuganda muno n'omuyingiza mu kinombe ky'okwetunda nomugaba passport yono ngitutte njagala mutwalo gumu n'ekitundu gikuddiza ng'alina okwebaka n'abantu bavaamu mutwalo gumu n'ekitundu okwetunda obwetunzi oba afunye siriimu oba tafunye siriimu ye ayagala sente ze banayuganda so naye nga tonage ekyo gwakikola muno munayuganda osuubira enkomerero ya sente ezo kiwaki muganda wange abantu tebakyafa nkomerero ya sente eziriki abantu bafa bulamu bulungi kyova olaba nti omuntu waba ayogera nnyo amazima tebamwagala basooka kubuuza oli mufumbo basooka kubuuza olinawo kiki basooka kubuuza oba motivation speaker we batyo naye nga mu reality okwogera about life tekyetaaga kubeera mufumbo okwogera about life tekyetaaga kubeera pastor okwogera about life tekyetaaga kubeera muntu ali superior buli ddoboozi eriva mu kamwa k'omuntu n'ebigambo ebiva mu kamwa k'omuntu birina nannyini byabyo alina obbiwulira n'obbiteeka mu nkola okitegeera kati oyo ebitali bya nannyini byo ajja n'adda ku YouTube eno n'ayogera ebigambo kati oyo musiri biki naye nga waliwo omu ategedde n'ateeka mu nkola Bannayuganda baagala nnyo ebintu ebiri negative sijja kuwa kigamba nti ekintu ekiba nga kyakulengeza kirungi nnyo omwana kino biseera bisinga ongi neebuuza waki abanigeria batuleka because omunigeria wasanga munigeria munne ku mawanga amutwalanga muganda we naye ate ffe tulwana nnyo okukeera ku makyokutta bannaffe obazza wansi obanyunyuuta kyova olaba ojja basanga bangi nnyo bali UK eyo nga bayimbi naye nga tebakolagana nga kizibu nnyo okusanga omuyimbi we UK gwe bayita Lighton Nambiru akolagane n'omuyimbi omulala yensi yaffe so mwena abali ebuwalabu even if obadde bbanga ddene obaddeyo bbanga ddene wagenda kukola ku bwakadaama mu kiyumba nkwegayiridde love feeling sex soko biwumuze balaku contract olaba omuwalabu asobola okutta muwalabu munne lwakutta nga tegenderedde nakugenderera ate olwo gwe omuddugavu so faayo nnyo okwagala akalimuko manyi Uganda si nsi nnungi manyi Uganda temulimu mirimu naye faayo nnyo ogendera omaleko contract yo okome wano mu Uganda weyagalire mwezi entuuyo zo naye kibi ogenda nomala emyaka gumu notandika okunoonya abasajja oba abakazi kibi nga bali mu family planning anti kati ogenda mu family planning omanyi Duncan family planning eyo togiyita nyangu family planning nalyo liringanga komera oba kufa ku saidi y'abakazi bakazi bangi nnyo
babonaabona nga bali mu relationship eza teen awo ne bamira postina ne bamira panado ne bamira obukenda bungi nnyo obuziriza okuzaala kati ali mu 35 plus anoonya omwana amubuze naye yasanyusanga boyfriend we nga bali mu laavu nga talina insurance eraga nti no boyfriend ye gwagenda okubeera bbaawe n'amumisa postina wa buli kakeera n'amira postina nga buli kwegatta postina but end of the day kati essaawa zinatuuse afunye omusajja ategeera anoonya omwana amuganye bakazi essaawa zino bangi nnyo balwala ebizimba naye nga weebuuza ebizimba biva ku ki ogenda okunoonyereza ng'enkula y'omuwala gyakuzeemu ebintu byatadde mu mubiri gwe nga bimuletedde okuvaako ebintu webityo so nze ngamba bugambi kirungi okwavinga sex naye kirungi okwavinga sex nga weetegese kirungi okwavinga sex naye kirungi okwavinga sex ng'otaddemu what we call common sense Duncan ono ali mu kulya keeki yange singa nfunisa olubuto Duncan asobola okundabirira tetuganye yes we are having fun ng'abantu naye Duncan tataddeko kondomu nzamira postina Duncan ngenda kubeera naye emyaka egijja mu maaso watanga laavu eweddewo naye ntuuka ekiseera okunoonya omwana nga simulaba nyinza kuzzaawo ki if you can't love yourself Duncan no one in this world can love you bw'oba tosobola kweyaga teri muntu ajja kwagala before nga tolina kusanyusa bitundu bya musajja ebyekyama soka weebuuza ebitundu bye yesu bisanyuse oleesa amazzi musajja akutuusiza ku ntikko akoze sitayiro nyingi nnyo akugadde ng'akakoko ke batadde ku musito but end of the day biki byofuna mu relationship eyo wootuuka ewaka gw'omusajja tunulira mu nyumba y'omusajja otogere kyabugaga kikyayina in case kyabugaga aba alina tv oganye kati musajja ono ali mu kulya keeki yange ola just ekyobugaga kyayina mu nyumba ye tv kikyenyinza okuzzaako in case nga afunye olubuto basically omwana omuwala waava ku nnono n'ensi yonna etabuka ensonga ki Uganda yatabuka ensonga ki banyinaffe bangi bali musizi bwolabu ensonga ki olaba buli kimu kiriwo ekiti because omwana omuwala Katonda yamuwa obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo okuteekateeka n'okuyiyiza ensi eno n'okuprotectinga ensi eno naye omwana omuwala takyaprotectinga nsi omwana omuwala kati akola bemunyumira kyova olaba ebitundu byekyama obiraba buli kaseera buli ddakiika kyova nti sex omusanga buli wamu nti sex yafuuka kimu ku bintu ebisanyusa n'okutwaza obudde tekina mu lusozi abakazi kati bafuuka tv z'abasajja nga n'okugamba nti ojja ku bunzijawuwo ng'osokola onoonya omulondo onoonya ku mwanyi mwanyawo weetegeka omwetegekera naye kati ajjewuwo ogenda omukwatakwati nga mukalu muzibu ajjewuwo ogenda okera mwanjo nga weetaga kukozesa malusu ate naye erabye nti n'okukozesa amalusu mukikola nakyo kyabulabe kikoli mu kusaidi y'omukazi kikoli mu kusaidi y'amagulu g'omukazi aba musiranyiza amalusu kyekimu ku bintu betalina kukozesa mu kikolwa kyova nti ngamba nnyo abakazi weekakabe nnyo ogyeyo feeling dani omusajja okukozesa amalusu teriyo kikoli mu kisinze kusiranya abakazi mu Uganda ng'abakazi balowooza nti bannabukalu Duncan teriyo omukazi munnabukalu taliyo ekifula omukazi nabukalu because tomutegedde tomuwadde time kutegeera naye tanaba kugula mu mutima kwesumulula kuwa sowaani nga nsava you understand amalusu ojja n'ogenda mu kikolo omusajja n'omusanga musajja alina okuyisaayo omukono ateekeyo naye ng'asiranya bulamu bwa mukazi era n'abaana bajja omuva mu magulu amu bonna basobola okusirana moment ejo dakiika 3 kati omuntu aba alina kukola ate Jacob omuntu alina kwefaako balemukozesa malusu omukazi alina okwefaako Katonda yatonda omutima gw'omukazi nga gwangu okumenyeka gwangu okuddawo ate omukazi Katonda yamutonda ng'amanyi ekimuleeta okubeera ki comfortable mu kikolwa teriyo omukazi atamanyi wano omukwata wano ndeeta kyoyagala bangi nnyo balaba bakeera ku makina bakwata nga n'abinywa amazzi n'anywa amazzi agera okutuuka waddange ng'amanyi Duncan ono musajja akubaako embalala Duncan ono namunywera amazzi ebicupa 4 ate musajja ayagala nnyo amazzi wootuuka mu kikola
Jacobo waabwe Dankani waabwe noyisaayizako n'asooka akufukira obuliri bwonna naabwe tobyatubya noga naye bannange oli ku minota w'omukazi gwokola ki be abakazi abeefaako yagana okutegeera omubiri gwe nga ye kati kanoonye procedure ezisobola omulemesa okukozesa amalusu kubanga amalusu Dankani mabi ng'ogakozesa mu kikolwa amalusu si malungi ng'ogenda gateeka mu mwagalwawo gw'onyumirwe y'omusiranye tugende maaso lwaki tebeefaako ne bagendako kati nga ne bakubira ku ggwe Jacob nkoze nti bantu batinya abeefaako mu bulamu naye nga omuntu olina okwefaako ate ebiseera ebisinga obungi kasita omukazi amala okuzaala baba batinya baddamu okwefaako ate ebiseera ebisinga obungi kasita omuntu omubeera ng'omazzemu handling mu relationship nga musa boyfriend ne girlfriend otya n'omugamba munnange mba nesaba kwongezaako omanyize nneko tendency ngamba senga nantume mpaayo obudagala buno obwenku nga baby omanyi I think zine enku zetagamu nzongezemuko katini nzongerezemuko waggulu era tuba tuli mukikola kera kumakya nenfuna kaleza bread kange bulungi nnyo nensooka nimba bulungi nnyo olulimbi netandika okubanga okitegeera otwala n'obudde n'omulima eyishe njagala nnyo okulima n'okwata enkumbi n'olima mukyala muganda wange kirungi nnyo okutwala obudde okwetegereza essuwaani gy'oliramu omusajja talina budde kwetegereza essuwaani gy'aliramu kiba kitegeeza omusajja omulala ajja kutwala obudde yetegereza essuwaani gy'aliramu kyovula nti omukazi wabanga mufumbo wayenda waati najja Dankani amanyi okutambula omubiri gw'omukyala ogulima obulungi n'ogwetegereza akubira taddayo Jacob oyo alabika amanyi sexy muganda nsana sexy namutandika nkyali muto nze ku sex onyumiza kintu kirala nze Dankani ekintu kyensinga okwagala mu bulamu bwange sex Katonda yatutondera ekintu kiyitibwa sex nga ffe abasajja ffe tuyinza nokiganulwamu otegeera ate osanga omusajja ali selfish akutamya sex teri kizintu kisiga kunyiiza mwana muwala kera kumakya genda wasengaawe nakola emikolo gyonna gyonna nakera kumakya najja ewuwo nga just omanyi masaka nyendo nga otambula butambuzi tobuziza ku bagenyi bali batya osatuuka busaatuuzi omukazi anyiiga lwako nga basirika eno bagaa nti bannange naye wakera kumakya nakwata emmere nagiwako omusajja omulala natandika okugirya ebyatuka wagayi oli wabitegeera oyinza n'obutaddamu gikwatako gayi omukazi yamulekawo awo n'agenda omuntu omulala naye kiva ku ntambula ya muntu gy'atambulamu oba kiva ku nkwata y'oli ng'omanyira omuntu ne mugana okukola ebintu ebipya namumala kati muzadde mutalina gy'alaga munywezezza omukazi naye yeegomba ate omukazi naye atuuka ekisanaga bannange ekintu kibanja mpulira njagala kunkwatako nga gwe olina wookoma wasibiraawo olwokumanyi nti namufuna naye baminaga kankuze omwana waffe kankuze omwana naye watuuka ekisana n'atende walira nakwata essowaani n'agitwalako omuntu omulala nakwata essowaani n'agiriiramu taddayo ate Katonda nakuvaamu n'agiwa omuntu ng'amanyi okutambula okuva kagere akasooka wali paka ku luviiri luno ng'asookera ku makyo Dankani tekisinga kunyuma ku nsi yamu kutegeera mubiri gwa mukazi kanjogere nampola ng'omubiri ogutegedde bulungi nnyo n'otegeera nga nti omukazi wange ono obunafuwe bwe buno omuleeta okuleba nga asanyukira mu kikola ky'omukwano n'otandika okukozesa obunafu bwo n'otandika omukkusa mu buliri ate omukazi waba akkuse mu buliri tayombayomba aba musanyufu emmere akufumbira nga musanyufu era atera n'ogamba naye bebi omanyi okutambula ennyinto era omukazi oba takutteeka ku kabina wano kabina manya gwe mama muli mukikola omukazi natakukwata mu kiwato natakukwata ku kabina manya byokola bya kisiru tebimunyumira ddi n'omulindo ogwo naye kasita omukazi atandika okukwata kabina natandika okukanyiga wati nakwata mu kiwato aba akuwulira nti ddala oli mu kufumba ekintu naye kaba kati niwe kati ng'omanyi okakozesa osobola okukusa omwagalwawo birowoozo nakumanyira muntu mubaamu ku muntu gwe weesunga ng'omukwano ogenda omutuukako apatite nekubula ate mugenda okusanga yali one night stand naafuna olubuto oluusi obadde omwagala nnyo ogenda okutuuka mukikola nga mufala tosobola musomesa kati nze nsobola manyi nomugamba naye ddako wagula ovuge ku motoka nange enkoye givugemu
nemwetegereza engeri gyanyumirwamu nemuga kati omukazi ono abeera nnyo active waggulu eno era tuba tuzanya akapiira wadde akalawundi akasembayo kamwavuge kubanga omukazi weyevugira emmotoka aba amanya nti wenkoona wano wampisa bulungi nagamba Duncan gano golaba agayiika obuyiswe gati goyisako obuyiswe negatandika okufumika agategabagego gali gajja nga gali simpand izinga ogalaba ag'omusajja negakuletera okuwulya ngaensi yonanana eweddeyo nago omukazi wegatega gaba simpo nga makwafu nga malungi wayo kanoonyeko tokanunakako nagamba Duncan nagamba teri kintu kisinga kuvuma ku nsi yamu kakubeera na muntu nga tomanyi bintu bimulimu nunakoko lumu sigambagabapyaza otuli mu staki togere empula otujja empula otu va kununo tumugonza gundi tumugonza tuveeko waliwo otuddako awo otwo tweŋŋamba yisayo kongo yisayo onuneko kowulire onuneko ojja kunebaza genda kikakola naawe olimba akupirira senfuma akimu nga yampitako dda senfuma so abasajja tulina okumanya nakusana ekintu kyange ono kinkolera nakusana ekintu kyange sibayo kikyonjagaza njo nakwogedde ku sande nakwogerako ku sande nakwogera ku programu yange ku radio neŋŋamba nti Duncan wali omuwampa luumuyo ngukyasula eruwafu nenkoya Duncan nga ndudde okwendako mbadde nza kumpa ku luumuyo ene wange waliyo Melissa ntya n'ogimpa ntuuka mu luumuyo eyo nensuka ntuna ekitanda nga Duncan yonna alya bulungi alya bulungi nanyumirwa ng'omuntu banagamba siriddayo genda Duncan omanyi lwaki ngenda okuzuula nga fenafena bakyaliiwo otuwa luumuyo wenakizofenafena bakyali otuwa luumu nanga Duncan ono ajja gendawo ekyali nga alina ebisiraani bye bayagala kugaggawala eyambulire ekinankani nkisangemu nangamba kamwesonyiwe nemupawa naye nkwebaza akawo kyabuuzayo ekintu kimu no problem nja kuba nkulinze embaga etuuse akwanjula amanyimu akatinitini ate musajja mutabuliiki abatabuliiki tebafiira ku bantu mutabuliiki akubaako kakigezi ka Allah kagamba omukusizza nalekeko ekigezi ako olina omukusa naye akukusa awali point anoonya mwana bakufa balinako okubaana ye talina ayingidde 35+ senfuma ebyaddala kati alina okunoonyayo omwana okitegeera ng'olina abaana babiri ogana ngisegomba kubeera n'abaana babiri ogasibeegomba oyakuweza basatu mama wa Amerika tukutumiddeko era obeera tuzalira mwana twagala mwana muzzeeko naye olaba Dakali musiri tomuzzaako kubanga bino ebyogamba simanyi omwana omutaleera mu kika byakoma luli olanga omusajja musiri tomuzzaako kite tasobola musajja mutabuliiki abatabuliiki bagalanye eddiini ate omutabuliiki abamanyi nti buli bwasobya Allah aba asobeza jja naye walungi watujja kutereezaawo ensonga kyasamba ku mupiira Jacobo oli ku media kwetambulira baza nnyo tuba mu mboozi waneeno ne Jacobo abafunamu ekyokuyiga bali badde mufunamu ate nammwe kenyini abatafunamu nga muliwo okugamba bugambi nti aboogera ki nammwe era tuleebaza mwebale nnyo kasita mubamulaba owayi Sokibo omukulu gwa Sokibo n'Ezali bewasizza naye kikikola mawulire gwe kyoba omanya omukyala akyasinza okutegeera ensimbi bamuyita Zali teri ekintu kyakola nga tamanyi nti agera kifunamu waati nze ku lwange nteeka okuba nga gotebereza Diamond Platinum y'omu ku basajja buli mukazi yina gwe yandibadde ayagala kubeera naye okitegeera notukasera namuzalamu abaana namaana namuleka nadda ku Swakibu yani Swakibu w'omutunuulira
n'omuweeyinga tasobola kwenkana Diamond Platinum. babaŋŋamba baaliko omukozi waabwe waka Okitegeera, there's what we call a hidden agenda gy'otasobola kunnyonnyola eri wakati waabwe ne Katonda waabwe bo babiri. Oleka multimillionaire wali ogende ku muntu abakazi basobola kukikola but end of the day nze nzikiriza there's no smoke without fire. The best way ngaffe abalabi ba in-laws boku social media tutuule tubagaliza ekisinga tujja kutegera omanyi relationship erimu essanyu ogiraba ne relationship erimu obulimba bw'essanyu ogiraba. Relationship erimu obulimba bw'essanyu ye gye bapostinga buli kaseera ne bepostinga manyi erimu obulimba bw'essanyu nkikuddiramu. kati neyaabwe gwogiraba otya nga gwe omutunuulizi w'omukozi? Relationship erimu obulimba bw'essanyu sijja gijajinga nze njaka kukuwa kifaananyi. Relationship erimu obulimba bw'essanyu ye gyolaba gye bapostinga ne bakola kakiri bapostinga naye in reality tebaba na ssanyu mu byadda tebaba na ssanyu naye balina okulaga ensi nti bali basanyufu. Bantu bangi nnyo bapostinze abaagala baabwe nti gundi naye nga amanyi mu mutima omusajja amukakabokasi amanyi mu mutima omukazi amukakabokasi. Ku nsi kuno kizibu nnyo kaka omuntu okukwagala. Never force someone to love you. Never force someone because ekkomere tikyasinze kwe kuteeka omukazi atakutegeera n'omuteeka ewaka. That is bad. That is bad. Never put a woman oba tukkirizanga okugenda mu maka g'omusajja nga takusanyusizza nga tomwewulira. Kati swakibu simanyi biki ffe tulabe bulabi liwa gye bigenda okugwa naye nze kyemanyi waliwo ekintu ekiri in between awo kyotajjakira makya kudda ku gundi kuba nsagala nnyo okubeera nga wano babuloga bateeka mu nnyindo zaabwe mu bintu ebitabakwatako but I know waliwo ekintu ekiri awo era with time kisobola okubeera nga beewasizza ate nobudani n'omuganda n'owulya nti zaali bayawukanye tekikola mawulire ekyo nakyo because zaali obuntu butono nnyo kasextape kwete wakalaba wadde naye tewakalaba naye gomanye abantu abameka abali mu Uganda muna basobola okugamba nti oyo mukazi just ekiro kirimu nsobola omuwa miliyoni 3 just ekiro kirimu. Nze n'omuyimbi wano omumanyi omusajja akwata mmotoka namba Polado namba namuganzi njagala weeks 2 zokka ozimpa immotoka yiyo twala ne kadi yiyo njagala weeks 2 naawe gwego mukisa Katonda gwe yawa abakazi. Kyovola nkubiza nnyo omuntu naddanga oli mukazi weegendereze omusajja yeebaka nawe mu buliri because Katonda yatonda omukazi ng'alina omukisa ogwagalwa omukisa oguweebwa omukisa gw'okuganja omukisa gw'okumanyika. Omukazi abeeremu ku kitundu ku kyalo abantu waliwo akakazi banekanyirira ogwo omukisa ogwo ogwo omukisa ogwo kyovola nti bangi nnyo babeeyambuliramu ne bamugjamu ogwo omukisa n'asiraana n'abanga mwana we banne yaliwo omwana oyo naye yafuna musajja ogwo eyamuggyako omukisa gwe. Omukazi kiddiba ekirimu ebirungo bya buli kkale bigaggawaza omusajja. Kakati zali tumusabire tulabe gye binaggwa tulabe gye binagenda naye nzijukiriza ka sex tape ke naye gwe ka sex tape ke okusinziira ku byana ebiri wano teyayinaawo bati teyayinaawo naye okusinziira tiisatiisako kiri ekintu ekimu yeerabirira wano mugundi yabyo naye bwedda mu kagundi muganda wange oyo omukazi omulaba senga akera kumakya nakuwa ku inbox ye bwojja okukakasa nti revenifu guga nti yayinaawo waliyo abafa obufi agamba jasi njagala awemu weti zali kyekiroto kya buli musajja alina ssente. Nze nganze si kiroto kya kubanga nze mumanyi nnyo yariko kyali wange mumanyi nnyo so nze si kiroto kyange because sagala mukazi mweru nganze sagala mukazi alina pino mu nnyindo nganze test yo Duncan si ye yange nze byange obimanyi watabanga chocolate brown naye si brown nnyo oli atiisa sagala mukazi nyago nakera macha kutambula naye buli musajja akole jakoba ino njagala omukazi wange nzajja omwetunuulya ng'amanye ekirungi kinga kiri mu nze naye era wengera kumacha nenkwano mukazi nakwatako omukazi yali muyimbe katenfe gweddalo yandika buli muyimbi mulaba ali mu inbox nagamba Jacob relationship sijja gisobola waliwo n'omukazi gwe nakwana era muyimbi recently yanga Jacob ebituufu twagalana naye gw'osula relationship eno egenda wa nemugamba ebyaddala olaba
omutanda gukuuma nogakati nemuga twatuula ng'abaagala nemuga yadde olaba nkwagala nange nenkwagaliza kisinga bw'oba olaba nga olaba kikuyisaawo siswakera kumakya kutta mu kisago ono gwe mmanyi oba nemuga oba olaba ekisinga kyekyeyo genda jagaliza omuntu wo ekisinga jagaliza omuntu wo ekisinga kyotasobola muwa ngaomusajja omulala asobola kimuwa daleka kwetekako pressure abasajja tweteeka nnyo ku pressure okusanyusa abakazi netwerabira kiki obusobozi bwaffe bw'obanga olina kwewola guno omukono bulisa omukazi relationship giveemu omukazi olina musobera na mukono guno kasotuko gantu kaneewole ku guno nekugana kankwate ku bigere bino omukazi oba tomusobola era omukazi gwotasobola gaba maka g'abasajja balala ebyasooni abasajja balala kubanga abasajja balala bajja munyiriza nga gwotunula butunulizo ogenda mukazi wange akyusiza akaviiri naye nga twebuuza akaviiri akajjeewa yabaffe esowaani gy'olimu essaawa zino gy'oliiramu gyowa emitwalo 210 omwezi gwekagiriramu naawe yambala ekiteteeyo bengato ya mitwalo 2 nenotebuuza naye emitwalo 2 omukazi naagijjeewa even if nga akola katonda yatonda omukazi ng'aliwo okumugabirira nnimiro gisigemu ogikunguliremu gitegeere giyingire mu mutima tandika okujambala bw'ojambala bwe kimu kijja kubeera kiriya namulaba oyo omwana ng'anyirira wadde wakataliimu nga gwolaba wadde ogamba alo aye oyo watabbu oyo watabbu ate okumanyiwe teri muntu watabbu tukome naawe watabbu olwankya kankulageko ekintu kankikulageko wano omanyi taddeeyo afambi ekisiru naye dankani abantu bajja kwogereko twaddeeyo nampiriza akantu kane nekasevinga owantu ewalala ennyo nekasevinga awantu ewala nga tebizanya ye njaka kuzanyira kanga katabu ngenda okuwulira omwana nga nomwana ono ngaekitabo agina akaana katabu kyobamanya era lwakuba nti bintu byansi eno yagaliza ofune naye twali tulina okukawasa ekituufu naye katonda okukkiriza nti katonda yagabeera yajjawo era nzikiriza nti katonda bw'aba takuwadde kintu kisobola abaako engeri gyajja okutaasaamu ogenda okwanjula omukazi tudde n'omulaga ensi ntino yoono n'omuteekayo wakaawo mu bufumbo ng'aga katonda mu ggulu omukazi oyo tagera kumalako naawe kibi basajja bangi nnyo bakazi bangi bali mu busibe lwa bufumbo kyova olaba bifo nga tunakusanyusa mikwano gye gikwetuludde omukazi kugenda okuteeka ewaka akusanyusa mu mutima osobola omugumiikiriza ng'anyiize bw'aba anyiize asobola okujjukira nti n'omuntu gwenjagala omuntu gwenjagala ono ebigambo kibengenda omugamba ng'anyiize siwagera musajja agenda kwanjula mwana abiri nga tabeerako naye mwaka gumu oba myaka 2 nga nze nga nze saamuwagira nga nze naye ate oli ye yalina obulamu bwe gyabutambuzaamu dankani bantu bangi nnyo batomedde nga bapapa kupapa kulungi naye ate ludda kubi dankani kinyuma nnyo okutwala omuntu ng'omanyi in and out ye ng'omanyi kino omuntu ono bw'aba akoze kino bwanga akoze kino aba anyiize ng'omanyi ekimunyiiza ng'otegedde all in all love is love you can never predict love omuntu asobola okujja nga muyaaye nafuuka omulungi omuntu najja nga mulungi nnyo ali perfect nafuuka muyaaye but all in all give people chances okubabeera nabo mu bulamu bwabwe n'okubamanya that's all ekitegeeza omuntu okuwasa omuntu oba okuba n'omuntu kikwetagisa emyaka ng'ebiri lafe gumu oba 2 omwaka osobola okutegeera omuntu n'okutegeera omuntu aliriyo mu mwaka kati va kugwe king of phone sex omanzi taito nagikuwa phone sex yanema dankani sikulimba dankani ogamba Jacob nze byange ng'obyogera wamukendezaako bukendeza ki bangamba yagenda kumalamu amanyiriza kyali kituufu era nga mukubira omwezi ate omwaka aye nekirala kisinzira mukazi kigwa omukoze naye mulimu abakazi abasiru
nga wali eyo gudde naye mukwana ali Germany oba ali Canada aliwa nakulikodinga nakutera abantu ensi oyimba kirirako wansi awo wali wata mama mbuliza ku balongo abo bali batya kale vaayo tamanyi kibeera awo. Okay, Jacobo, kapale omulabye mugobera ku TikTok kyeyekola obugere bw'omukazi abeera nga abunoona omanyi mwemu emyaka egisaana kukola ebintu n'emyaka egitasaana kukola bintu. Nze olunaku endigamba nti ninnya ennyonyi ngenze Uganda ngimaze nja kuva mu bulamu buno n'obulamu bw'obutaala nzire mu bintu ebirala nnyo Duncan teri kisinga kuluma kulinnya nnyonyi n'ekusala teri kisinga kuluma kulinnya nnyonyi n'ogaana okukkiriza nti wagenda mu nsi ndala ate ensi eyo wagenda kunoonya ssente kati kapale nga ye kyannaku poza alitereza gye bijja mu maaso naye tulina musabira busabizi n'empapula kyetaga kati mu Amerika myaka 10 ng'oli ku muntu oweweeta okufuna empapula zaayo nga tasikuwadde nga n'amateeka we gatwegali bajongezaamu tegikyali myaka 5 okujjako Canada awo kyekyangu okufuna empapula mangu. Canada kyangu okufuna empapula ne Sweden gye baba myaka 5 Netherlands emyaka 5 ne America America bakodo walira empapula zaabwe ate America nozalamu muzungu mulimu abalungi mulimu ababi mulimu abalungi mulimu ababi katandise so omuzungu omuntu eno ali mu America n'omuzalamu kabi mu nsi ndala bangi nnyo bafudde abasajja basireevu ng'akolera mukazi nga tasobola kukulaakulanya wakaawe gy'avudde bangi nnyo bali mu busibe era kizibu nnyo okusanga mpozi nga omanyi nti omukwano muzibe mulimu ng'ojja okusanga akwagala ajje ne mu Uganda amuweweete naye tumusabire ebirooto byonna byabala bituukirire because kiruma nnyo kapale okugenda eyo n'akoma wano nga takyasobola kufitinga mu bantu bangi nnyo bali mitala w'amayanja tebakyasobola kukomaawo mu Uganda not because tebaagala naye tibalaba abantu bamanyi bali mu America naye tebalina kyebalagawo okitegeera ne batenga wakiri banaza mulambo gujja okuswala naye nze sijja kuswala nzirayo nfudde naye ng'atya okukomawo talina adde n'ekikumi talina kyakoze ne gwe yerekana emyaka 10 emabega amusinga nanga atisiko kanfireyo bangi baafa nga ne bagana n'okulagayo gye bazaalibwa ne babookera eyo bangi ensi ezo nungi ng'ogendayo maze okukera mu kyokutegeera what is called value of time value of money kyovala nti no bawa nnyo time obudde omukazi aba afuluma nga omusajja agenda kuwebaka omusajja abaza okusinga omukazi agenda okwerabako okwerabako kiba kizibu bamukola kwerekereza tugende ku kirala wagenda mu ndongo ya David Lutalo yaman endongo wagira concert ya David Lutalo concert ya David Lutalo yali nnungi naye era kyemusaba kiri kimu kyokka sagadde Hayers efaanane the new Eagles production Matendo baani ebibina ebibaddeyo the Hayers kati tandika okuleetayo ku misingi emito perfect si the Hayers twagadde Hayers erina ekifaananyi kya David Lutalo perfect emuyimbi asobola okuyimba ayimba ekika ekitali mu musiki ya the Hayers okitegeera so abayimbi bangi nnyo bayitaga obuyambi abalina talent naye nga beetagako brushing kati David Lutalo watuuse emyaka gyalimu si gye emyaka gyakeera makya kuyimba yimba mu mwaka n'owatayo ennyimba ze 5 ba 3 zimumala nakola konsati yeegyo netuwaze kitegeera kati focus agiteeke ku kibiina kye bayita the Hayers kifune omusingi ogunaakyongerako abaana ba David Lutalo the Hayers erina kitegeera like that naye nga show yali perfect ennyambala ezaali nnungi live band yali emutegeera the show was on point it was superb. Oyo show kwenyini kwe twasanga mukulu Muhammad Honorable Nsereko n'agamba nti mu ba top 3 Bobi Ntalimu ye amugjamu ng'omuntu alabika ali eri mu
mu 10 buli muntu alina engeri gy'ategeeramu negyalabamu ebintu bye. Essaawa zino Duncan bwetwogera abantu abalina amaloboozi amanene nga waayogera ensi ewulira, Bobi Wine ali mu kifo kya kusatu. Asooka omumanyi ye Pulezidenti Yoweri Museveni, owokubiri omumanyi Kabaka Muwenda Mutebi, owokusatu omumanyi ye Bobi Wine. Abantu abo basatu omumanyi fountain of honor, that is President Museveni, kyekimufula number 1 yatereka amateeka ge Uganda, kyekimussa mu emu. Ate yandibadde Kabaka Muwenda Mutebi, naye ate waliwo ebintu ebimu number 1 byakola nga number 2 tasobola bikola. Okitegeera, oli abeera anointed by God, loyal, ali mu kifo kyakubiri. Kati owokusatu ono yajja eri omuyaga Katonda gwaleese. Essaawa zino tukize tugaane Bobi Wine yakulira ebyobufuzi bye Uganda byonna. Essaawa zino yaliko. Era Bobi Wine wafulumya oluyimba ng'obijja tugane abijja mu politics, adde mu Bobi Wine oli omukadde lusobola okutunda. But wetudda ku kibu ky'omukulu kyeyayogedde nti yamujja mu top 3 nga ye yamujjamu nga ye. But tukize tugaane nti Bobi Wine afeaturinga music. Kyovala omuyimbi wakola post about mugende muwagire, abantu bagenda bawagira because ayina impact, ayina eddoboozi, ayina kyagattako mu kuyimba. Mukazi we amulabe ng'agamba nti no nsaba onkubira akayimba Bobbi nekitrendinga. Okitegeera, kiba kitegeeza nti no n'oba okola otasobola mujja mu music, akyali mu music era eddoboozi lye lyenkanankana nga we lyali n'okusingako. Kyovala kati bano ababiri balwana okufuna battle babeere relevant, naye teyeetaaga battle. Weetaaga post ye ng'olina kisho akwogereko, ayogere ku show yo, akutimbeko ne ku birthday yo, abantu bakwate nkyo bakutege nti naye mu nsi gy'oli because essaawa zino yaliko. Kikize kigaane nti tosobola mujja kuba top 3, alina kubanga mwali lwakubanga essaawa zino yabasukkulumako. Kati ye namba 1 ye namba 2 okitegeera. Kati bakamiliyoni bano ne bajja ne baddako awo, not because ntino tukize tugaane ntino yes munabyabufuzi ne music akyalinamu ettafaali lyeddene eteryangu lyakugjawo. Kyovola nti batu yonna yawedde, batu bazikomeza ya good life nga boogera ku good life ne Bebe Cool, Bobi Wine ne Bebe Cool. Okitegeera, bali ababiri bamusaba nti wakiryangu tubatolingemu, baagala kubeera relevant, bamanya alina amasanyalaze, which is good. Nze nfunika nga mante akyali tanaba kuva akyali tanaba kuvaako, akyali mu top 3 mwali ayinza okuba kati abasinga n'obasinga. Sayinza okwabula abasinga. Yes, kiyinza ogamba. yaman. Okay, kyetuyinza osembayo nakyo leero akomyewo. Baali balangira nti ennaku z'omwezi 5 bannayuganda miliyoni tugende tumunone ku airport. Naye nze nekyomunanga kiyinza obutasoboka. Naye era olwaleero bwekindaze nti gwe muntu nayo gwe nga tetunatuwa ku kiribaddewo leero gwe owadde olaba kisoboka abantu kadde kalambo ogenda ku airport okumunona. Oyagala njogere ngaani ngaawagira ekibiina kya NUP oba nga critique? Omanyi ebintu ebyo bibiri byanjawulo. Jacob awagira ekibiina kya NUP mwawufu ne Jacob critique abeera ku radio. Kati Jacob oku radio abantu tebamutegeera, bamanyi awalana Bobi Wine naye tamuwalana, amuwagira. Akugizibwe Jacob owebunamwaya awagira enkyukakyuka, naye ono critique atunulira ensonga mu ango zonna nga we zitambula. Twetegekera okulonda 2026 government essubi lyonna liri mu Bobi Wine. Wokwata Bobi Wine abantu bafuna sympathy mu mutima gyabwe era bazibaga nti 2026 agenda nonde mulabise nti tumwagala. Government abantu bagizirira akalulu, government yefiirwa. Okitegeera, kati balina okutandika okutegeka ebintu byonna ebizza abantu mu kalulu, okutandika mu kisanja kino nga bakolera 2026 abantu batandika okudda mu kalulu, babeera n'essuubi eriga nti lwaki tujja mujjira ku kalulu. Naye nga amazima gali nti ye tasobola kuviirako mu kalulu, ekisobola omujjako kyali kiri kimu kyokka kikwa kibuli. Eno miliyoni gyabadde bagambye ebadde yeesobola, teweetaaga na miliyoni eyo ekisobola okujjako omusajja oyo kabuli nti bino ebyakalulu
just wasting a time na kuteka abantu essuubi litaliiwo kabuliko kake kasookera mu ky'okukyusa Uganda. Singa Uganda ekeeberamu ekiro kigantu tukooye amafuta agalinnya, tukooye ogende mulangana tulabayo, tukooye ddala, tukooye enguzi, tukooye okera mu ky'okulaba omuntu nga atidde sente z'amabaati n'atambula nga ali free. You understand? Lubowa wa Sonko Safiki but banaiba bafe iyo jitunuzeyo wali jitunuzeyo twala wali abantu so mpitirivu ne abazirya je bali batambula. Singa Uganda tunaddamu omutima ogamba tukooye, sikukowa kutulugunya mu na Uganda munno, sikukowa kusosola mu na Uganda munno, okowa the economy the common enemy. You understand? Kanchi kudiremu singa Uganda tunakoowa obutaba na malwaliro, obutaba na education system etategasa, ebintu okulinnya banyinafe okufiira mu nsi z'Ebwarabu nga tebalina muntu abadduukirira, ebintu nga sukaali alinnye ne tukoowa ebyo, si kukoowa ntegeerayo nenkulekere ntegerayo but netukuwa common enemy. Common enemy. Even if oli mutolo nenga tuina common enemy. Common enemy wa fali yogu. Ye Museveni. Fenna bana Uganda. Ye Museveni because Museveni yakede kumacho kuwa abantu ebetu. Nabbe sente zamba batinga ina omusala gwafuna. Oyina yasende zengudo. Nali yasende zengudo ne bamulekana atambula. Oyina yasende zo mulwadwa Syria. Nabadde nsoma kono omusajja gwe bayita Kim Jong, president was North Korea. Is it North Korea? Oyo omusajja teri nonsense. Omukulembeze yina nabba. Watatwalibwako byonna ebyobugagabo kalabba. Teri kubba bintu bya bannansi. Ne wane Uganda ekireteddwe Uganda yafukutandika okufa. Kebe nawe gunde Rwanda. Mbu minister bye. Mbu Kagame nakulekako. Sebo Kagame tosobola kubba obwe. Tosobola. Mbu minister simwe bakwade mbu okumpanyiza sente. Mbu sente za nabajja zizemu ghost because ebitya. Ne bakuleka. Kagame oyo. Tosobola. Katobuzibu bwaffe. Common enemy ye Museveni. Siwaze seba na Uganda bannaffe. Sirwa kikajo. Si kikajo. Chovamu. Si dini lyo jovamu. Wazira common enemy waffe getwina ye Museveni. Kati Museveni oyo yeki yatega kiri kintu kyokka. Bana Uganda baagala ki? Baagala kulonda. Baagala ki? Bana Uganda baagala ani? Kwanga omusajja oyo ateekateeka ku protectinga ebintu byabwe. Era tosuubira nti kana akalulu we kati kasookera ku makine kajjako Uganda. Okujja nga muna Uganda akedde kumanyira agamanyi enough is enough. Kaakati terigenda kukola fenna twebwe mu Kampala twagala bukulembeze bupya. Eyakyusa Libya wadde Libya ekyali nsi y'amatoke essaawa zino yali muntu ogu. Ne yakyusa Sudani ene yagundi nga se ya Salva Kiir yono bajita batya eyamambuka yebe yamambuka yerwa Sudan eri north yali mukyale wabeyi ya mugati. Okitegeera nti otunakera amazo gantu omulabe waffe ali omu ffenna tumukoowe ajja keera ku makya akutulabeko naye ate kyewuunyisa danga ni Katonda si musiru. Katonda yeetegereza ensi eno gye bayita Uganda era Katonda ali mu kuteekateeka muntu agenda kutwala Uganda mu maaso. Museveni gwalowoozaako nti mutabani we si agenda okutwala Uganda mu maaso, ye Katonda amumanyi agenda okutwala Uganda mu maaso. Oyo anaakwata Uganda n'agigatta kimu weeti. Ayine singa Katonda yeetayagala Museveni nkubuulira kino tekimutwalira ddakiika 2 Museveni mujjako. Muganda wange Duncan mukuteekateeka kw'ensi saga nnyo genda nnyo bintu bya Bayibuli wano. Mukuteekateeka kw'ensi Katonda atunuulira ensi n'atondamu abantu bagiye okubeeramu olunaku lumu mu nsi n'amaana abajjamu, n'atondamu abantu abagenda kukeera ku makya okubeera mu nsi nga bakola ebintu ebibi by'omanyi nti bibi naye nga bituukiriza ggolo ya Katonda. Good and bad
a good and evil byonna bitambulira ku mukono gwa Katonda. Ekibi kitambulira mu mukono gwa Katonda n'ekirungi kitambulira ku mukono gwa Katonda. Katonda agamba kyo kibe ne wasitani ayogedde atya tekisobola kuba. Naye Katonda mulimu ebintu bimu yakola ati naleka sitaani akotekike control alabe entegera yaffe ng'abantu eryetya. Kankuzeemu byafaayo. Abamisiri bali bavaamu bali abatwala mu nsi ensuubize. Yabakola ebyamagero bingi nnyo. N'ateeka oluguudo ku nnyanja. Bwe baatuuka wali nga basonso bavudde ku obulamu nateka oterera ne bagamba twagala amazzi twagala mmere mwatujja eri gye twali tuliira emmere wali batutulugunya naye ffe okireke abeerabidde byonna byabakoledde ebyamagero just ne batunuulira akamere ye muntu nti omuntu agana okutunuulira ebyafaayo by'ensi ye n'atunulira nga y'ensi waajagala. Ensi waajagala si Katonda waajagala. Gwe kyoyagala Katonda si kyayagala. Kankuddiremu gwe kyoyagala Katonda si kyayagala. Katonda asooka okuteekateeka ensi ye nga ye waajagala. Katonda nga nti ensi Uganda yeetaaga omukulembeze omupya bati abagirimu beetegefu okubeera n'omukulembeze oyo omupya? Yes or no? Oba si beetegefu nga ye kansooka enjirandeekawaawo. Naye lwaki ono tamunsaamu omutima gw'okwagala abantu bakulembera? Ate Katonda omuntu waba ng'amulekulira ng'amuvuddeko ng'ali mu kuteekateeka muntu we mupya oyo naye amulekawo alabe ddala ddala wiru gye yamuwa ey'okutegeera n'okumanya asobola ogikozesa. Omanyi mu kuteekateeka ensi ekinyonyi tekirina wiru yakutegeera ngaffe bantu. Ekisolo tekirina wiru yakutegeera ngaffe bantu. Yagituwa okwerowoolezaako wadde amanyi kitugenda okukola olunaku olw'enkya naye yatuwa twetaase either tukole ekirungi oba ekibi. Kati lwaki natwala Museveni oyinza okusanga mulimu n'abantu nga 10 abamusabira naye ng'essala z'abantu abo Katonda aziwa respect. Onfuna bulungi nkikuddiremu. Oyinza okusanga nga essala z'abantu 10 zisinga miliyoni z'Abayuganda ziri mu Uganda ezibonaabona. Nkubulira ebyaddala kati nkubulira ebintu bya Katonda bizibu. Duncan gwe Katonda wootegeera ku ng'ekintu wakitegesi wakitegeeramu. Kyoba nti ekibi n'ekirungi byonna bibeerawo n'abikkiriza ekibi kitekinge control nga kimutegekera dda kirimutegekera engeri gye yategekamu ensi ye gyegenda okubeera gyayagala engeri gyebigenda okubeeramu. Kati ekibi ekyo wekikola byonna ekikola kituuka ekiseera ne kivaawo n'aleetawo ekirungi. Kati ekirungi okifuna obuyinza kyetwala sipiri okusinga ku Katonda ng'atandika okuteekateeka ekintu ekirala. Kati bino byonna biregenda mu maaso. Katonda agamba Museveni tagenda kuzuukuka olunaku lw'enkya. Kisoboka. Teriyo ssente z'agulira Museveni bulamu ng'obulamu bwe buweddewo. Teziriyo. Katonda yagamba nti no Museveni tasukka mwaka guno bakubikira bagenda okubikira agandi Museveni naye yafudde. Niweewuunya. Tanzania yafa ng'ayagaliza nnyo ensi ye. Magufuli yafa ng'ayagaliza ensi ye. Lwaki yamutta? Yenteekateeka ya Katonda. Gwe kyolaba ng'ekirungi yayina engeri gy'akirabamu. Kyotalaba nga kitalina makulu ate yayina engeri gy'akirabamu. Ye Katonda are looking beyond our imagination ng'abantu. Goyinza oga nti no Katonda Museveni amuleseewo because Museveni atulugunyiza nnyo abantu naye nga Museveni amuyambako okuteekateeka ensi gy'ayagala weyina okubeera. Atula wansi Museveni n'alaba ssente kati ngezo twogeddeko ez'eddwaliro n'alaba ng'oli alidde ssente z'ekato z'oluguudo lw'ekatosi n'alaba ng'oli alidde ssente z'abalwadde ba siriimu ye mu bwongo bwalowooza. Kati Duncan ekintu ekiyitibwa obuyinza ekintu kye bayita fountain of honor mulimu weotuuka n'olaba neweefula nga atalaba. Kati esaazo ndi mmeeya w'e Bunamwaya nkolagana ne technical department eya gavumenti beeronda mubaamu ebintu tanukiraka byakola nga gwe omukulembeze ng'olaba nti ali mu kuba ssente naye n'enkola y'ebintu n'omuleka not because omulese okiwagidde tokiwagira ku mutima naye okireka ne kibaawo
for the sake of olw'emirimu gyebunamwayo kutambula nti omuganda agamba n'ebisiki tezikolaki tezaaka tosobola kuddira enkwe ennene zikuma omuliro olina kutandika nabwe kuba butono omuliro gusooka kukolaki gubaawo byonna biraba kyemmanyi abimanyi naye waliwo ebintu byoganda kati wenkola kintu kino effect egenda kubeera ki bayinza okuba nga abantu balubatu naye nga ate abantu abo balina ekintu kyebakolera kirala okitegeera kankuwamu ekyokulabiraku nina omugagga gwe mmanyi alina kampuni y'amaanyi mu Uganda abaana batandika okukola airtime w'emitwalo 2 ne bamuloopera mugagga gundi ne gundi bafojinga airtime emitwalo 2 nabagamba mubaleke naye bakeera kumakina bakola airtime wa mutwalo 5 5 12 mu ngambe kati bagenda nga maze muloopera ne mugagga naye muzeeyi lwaki oyogedde bwotyo bamuleke babaleke ngaabamanyi nobamanya namanya nebagamuleetera nagamba Jacob okutunda airtime mu Uganda emitwalo 2 amugula batono naye mutwalo 5 12 5 amugula bangi kasita omuntu atandika kukola airtime w'omutwalo 15 5 12 aba ayingidde mu maketi y'omuntu wange gwentagetinga oyo mba nina omugjawo naye emitwalo 2 klasi eyo ntono nnyo egula airtime eyo kati wenakeera kumakina ntegeera ekintu ekyo nategeera nti mubaamu ebintu ebimu omuntu ng'olina biraba nobireka bulesi n'obufumbo bwe buto bwebuli nga mulimu ebintu ebiri byosanga mu bufumbo notegeera nti obbaawo ayagala omukozi notunuulira abaana bo notunuulira gy'ovudde ng'omukazi notunuulira gy'olaga ng'omukazi nosirika nonoonya solution ey'okujja omukazi ono mu makaago bagende bakolera obwenzi ewalala non because nti tomanyi oba omanyi notegeera nti omukazi waayenda bw'ovaawo alina omukazi omusajja gy'agenda oluusi mukwano gw'oluusi muganda wo nosirika nogamba kale kanoonyereze engeri nyinza okukola ki mu bulamu bw'ensi naanyizibwa bw'ofuna ebintu bino 3 erinnya sente obuyinza bwetegeera kala z'omuntu omutuufu tosobola kutegeera kala za muntu omutuufu nga talina buyinza kankikuddiremu wofuna sente obuyinza n'erinnya osobola kutegeera kala z'omuntu omutuufu yaani mundamu ye yaani ebunamu ayo eno abantu bali balowooza nse Jacobo bibalaba ku TV otegeera ekirungi erinnya ndiina ndimanyi nodikontrole nga terinkozesa nsobi siga nti ndi mwavu obusendesente nali mbukuttekuko okitegeera kati ekitiibwa naye sikimanyi wekifaanana omuntu obeera n'ekitiibwa weeyisa otya omuntu obeera ekitiibwa mulimu ebintu byolina okukalkiwetenga nga sijja kyogera kyonja kyogera mulimu omuntu atasobola kirama kyakwawula Jacob omukozi wa leediyo ne Jacobo omukulembeze naye nga bala bonna babadde mubiri gumu kati ebintu ebyo nebinona mu bwongo bwaffe abantu tulina obiyiga obitegeera nti Katonda alaba Museveni ensobi zakola nina atunya ensobi zino mu myaka 10 ezijja mazinza zisinza kutaasa zitya Uganda okitegeera ffe tukoma okutegeera n'okubala ebintu byaffe Katonda aba yabibala dda era ddanga nigambye Katonda agaye nti Uganda efune omukulembeze omupya nebbiri 20 tesobola kutuuka nga twamufunye dda Katonda jasa kyatubonereza ngaffe abana Uganda nti tusinza nnyo abantu okusinga ye tutunidde abantu netubasuubiza nti ebisuubi lyaffe okusinga Katonda nze kyova olaba nze nsaba gyo ne mugamba Mukama Katonda njaga tayimu eyo etuuke otuwa omukulembeze agenda okuunitinga Uganda otuwe mukulembeze nga banaakera ku makya okulonda abatuwala institutes ez'enjawulo nga ojja kusangamu omudokolo osangamu omunyankole osangamu omuganda osangamu omukomamu osangamu nga bonna nga institute ziritunulidde nga nti omuganda wanaabeera mu institute eyo baganda bajja okubeeramu omunyankole wabeera mu institute banyankole bajja okubeeramu awo bote weyaliwo bonna ab'engulu baaliwo nga bali musisi njagala Katonda atuwa omukulembeze anakkiriza buli culture eba represented mu Uganda system
onfuna nga tajja macha kutunuulira ntegeera ya muntu just atwale Bannayuganda nga bali yoyo muntu gwensabirira ye president gwensabirira nganze even if nzikiriza mu Kyagulanyi but wabanga ye Kyagulanyi Katonda amutekemu ekyo kyensubira kitwala Uganda maaso ekitali mukeera kumancha kuteekawo okugu omanyi wotegeera nti Katonda government ereme kubanga eno eriwo wotegeera nti Katonda si mwangu gwetunya abakulembeze affe betulina Jacob wabeera mu bukulembeze afuna abantu abamugayidinga awo tojja mulaba tomulaba negwe naawe nga bakakumanyi waati nti Duncan nga nomupira simu tagikwata kituufu okitegeera kati be bantu baffe abakulembeze betulina nti watuuka mu buyinza n'abantu bandi baddekera ku makyo mubongako nga kizibu batekawo entiisa eri nze kyovola nze sinemu nze kyovola sinenya President Museveni nganze even if mpagira Kyagulanyi sentamu naye sinenya Museveni Katonda alina ensonga ze lwaki ziriwe zityo era nze ninda nga nina obulamu ninda obukulembeze bwenjagala nga nina obulamu mugonjebwa ku mavivi gange mbusabira obukulembeze obutuukirire osegeera nze okuva nagenda wa President Museveni ng'atudde awo nanga bampe milioni 8 omukono ne guggwa ne bansize magana gatugakuwa milioni 5 nembabuuza waki milioni 5 ng'omusajja ngambe 8 ne bangamba gundi alidde kuno linaalya nolya naalya kudera ne bagamba neze 5 muzireke zijja komo zibire zizo Duncan nze obutonde mbuwe ekitiibwa Katonda engeri gyasinzikamu ensi ye njuwe ekitiibwa era nzira nenga ntino buli muntu alwana the strongest survive buli muntu alya ku portion y'ensi tulinnya ku kawuka ako emyaka gyonna naye tudda mu ntaana abazzukulu baako ne batuyigganya otumalako nabo ne batulyako okitegeera tukalinnya buli nnaku ne kazana naye naffe tutuuka nga tugenze mu ntaana mu bulamu bwaffe butaggwawo ensi gye tubadde tulinyirira netandika tukolaki otunyiga so nze ebyensi n'ebyobufuzi kyova olaba nsaba nnyo Katonda ne mugamba leka ebyakayisaali bireme tukutta mwoyo gwange saagala mbeerenga politician ajja okudda ku muzindaalo wano ngambe Museveni mubi ngambe Bobi Wine mubi buli mukulembeze muwa ekitiibwa kye because buli mukulembeze muwa ekitiibwa kye because Katonda alina ensonga ziwaki yamuwa office gyalimu yamani kaaba olinga bye kaaba olinga akoze eki buli mukulembeze ali ku bukulembeze maanyi ga Katonda era yagamba Duncan vaawo kundi addewo wabukuwa moment gyakuwaddemu eyokubeera mu light nga igwayi n'omumuli ogwo ogutwala ensi gyayagala egende obukozesezaamu ki kyova olaba nze ebyakayisaali tojja kunsanga nga njogera nga politician never nomba akazindaale ne bunamwaya njogera nga wenjagala okutegeera sagala kuwa ssuubi eritaliiwo essuubi erina kuleeta okugenda okwate enkumbi oteme muntu muno siriina essuubi eryakera ku makyo okugamba genda awo wejimba Museveni bakuba essasi abaana bo babone sibikola ebyo nze politics wange muzannya kufenkinga myoyo sikuta myoyo kyova olaba entegera yange n'enjogera byange byawukana nnyo mu bulamu bw'ensi eno toyanza tusiibule nsiibula Bannayuganda mwenna byetwogedde nga bikunyiiza tetubyogedde nti twagala kuza Uganda mabega waza twogedde ng'ensi bwetambula ekikunyiiziza but waliwo omuntu omulala ate gwekisanyusiza ekikuwoomera si kyekimpomera Uganda yaffe Uganda even if oli ku mawanga yiyo y'abaana bo y'abazzukulu baffe y'Abannayuganda bagenda okujja tuyiga okwagala ensi yaffe. I respect you, may God bless you. Until next time, bless up. Nainja kubasibula na olunaku lwamba DJ Jacob Omutunze chairman meya Bunamwaya atuwa obudde buli lwakwene tujja ntunyumyamu wano ku mboozi ne tumanya biki yetaaga okumanya n'okuwulira nakuzaamu amaanyi nawe nakubula olusi kyewandiyetaaza okuwulira ate gwe atakyetaaze nawe kasobanga okiwuliriza muddeeyo wadde oyinza okuba nti saazo tokyeyagala naye muddeeyo ogenda omaliriza nga nawe okitegedde. Nze Duncan ku media muzeeyi ali ku kamera ne sound okutusa sound ennungi akuume atakuumira mpeera.